Akabenje kagudde ekyetume mu gombola y'Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono ku luguudo oluli mu kuddaabirizibwa olw'Akatosi Kisoga Nnyenga nga batomeddwa babadde batambulira ku bodaboda namba UEL Lukaga Nkagamu bafiiriddewo. Emirambo gibadde weeki ebiri omwana n'ennyina. Kitegeerekese nti ebadde etisse abasaabaze basatu nga bonna baluganda era babiri ku bo okuli maama Annette Mbabazi n'omwana ategeerekeseeko erya Rose bafiiriddewo. Mmotoka ya RCC abasimatuse n'ebisago kuliko omuvuzi wa bodaboda Otto Lawrence ne Simon Kiryatabaala era nga bano baddusiddwa mu ddwaliro ly'ekyetume gye bali mu kuweebwa obujjanjabi. Abooluganda bano okusinziira ku bantu babadde bava mu gombola y'e Nama okujjanjaba jjajjaabwe era akabenje bakatadde ku mmotoka ebadde evuga endiima kyokka nti bwe maze okutomera abantu bano neekakasa nti bafudde yeeyongeddeyo bweyongezi. Babadde bava Nama maama n'omwana abafudde babadde ku booda ate abalasisi basabye kampuni eri mu kukola oluguudo luno okwongera ku bwangu kubanga lulimu ebinnya ebisa obulamu bw'abalukozesa ku bunkenke. Ensonga y'ogaana oluguudo luno kubanga tubalumaliriza tubakolakolako bwe bafunamu bufunyi tebatuyamba nga ffe abantu abatuuze. Kati bw'oyimirira ku bbali ow'emmotoka adduka kinnya owa booda naye talaba waayita naye yeewaganya bwewaganya. Olw'ebinnya ebingi bonna benyiga eriga babadde bali ku mukono guno tuli kugwa lefuti tunulira emmotoka eziva ekatosi oba teziyita ku right wano waggale si waggale tebavaamu ne balumba eri ne batta abantu. Akati gwe bw'otava mu kkubo bobaagala kujjawo olina kugwa eri. Abakozi ba kampuni ya RCC balabiddwako mu kifo kino nga bakuba amasimu ag'okumukomo nga n'akulira poliisi y'ebidduka e Mukono Patrick Nyeko atuuse mu kifo kino era bw'ati bw'ategeezezza. Mmotoka gye tutannategeera bulungi naye badde eva sayidi za Mukono nebalumba emabega nebatomera omukyala n'omwana w'omukulu okufa omutwali wano mu ddwaliro kyetume n'owa booda tuli ku followinga tulabe nti emmotoka eyo tugifuna. Oluvannyuma poliisi eggyewo emirambo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo okwongera okwekebejjebwa. Omusasi waffe watuukidde ku ddwaliro ly'ekyetume abakoseddwa gye baddusiddwa nga basawo bakola butaweera okutaasa obulamu bwabwe era bano batubooledde engeri gye basimatuse nga bafunye kye tuyita severe soft tissue injuries n'ebitundu byabwe ebirala ebimu ebikoseddwa ku bukongovule right knee ku joints. So embeera tugezezaako giteeka abalwadde tugezezaako batereza right now wenjogerera tebali bubi nnyo. Musisi Kalyankolo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.